Okay, ladies and gentlemen, Tichari candidates here, AK-47. And guess what? Whom am I chilling up with? These are the most legendary baddest duo in East Africa, Africa, worldwide. Radio and Weasel. And it so happens, Weasel yali muganda wa AK-47 abasinga mu manyinga Emma. Weasel, sanse nnyo okusanga mukama wange. Ndibalera sanse nnyo okusanga mukwano. Yeah. Abantu lero bazze mu bungi kuba celebratinga ku muganda wa yabaleka mu Nseno. Owulira otya? Mpulira bulungi abantu bambi nali mmanyi mbu bamwerabidde naye bambi love ekyaliwo era neyanza abafaani mwenna abazze okulaga love olwa AK-47 kyakabi nnyo mukwano. Nga gwe muganda we kiki kyosuubira kyomanyi ku AK abantu kye batamumanyiko? Obulamu bwaffe kyemumanyi obulamu bwaffe bw'abayimbi teri kye batatumanyiiko kuba ne wendwala bampandiika mawulire mukazi wange ne wankyawanga bampandiika mawulire so I think everything abantu abafaani bakimanyi naye kye batamanyi ndowooza kyendowooza AK yali so obedient yali so down to earth yali ayagala nnyo baganda be yali guy wa kabi yali superstar dancer superstar. So, ngagwe muganda wa AK. Best memory shi ya AK joina. Mujjukira nga atandika okuyimba nga ajja mu studio ya Chameleon ebiseera nga kyayimbira Million Island yajjanga producer n'atandika okuyingirira emirimu gyaffe ne mmulaba nga atandise okuyimba mulamu bwayo yingirira emirimu gyaffe. So yeah, that's one thing kyemujjukira. Yeah, yali wa kabi yatandikirawo production n'ayiga okuyimba. Olowooza kyava ku kiyo kweyita AK-47? Simanyi buli omu abeera ne dreams buli omu abeera ne kyalowooza so kati simanyi mweyamba kweyita AK-47 oba ayagala myaka mundu ako simanyi. Weasel, mabegakawo AK nga yakafa nga mumaze okuziika buli kimu mwavaayo nga abaganda bene mugamba mugenda kuddangamu ennyimba za AK. Simanyi ekintu ekyo mwakikumyawa nga mmwe? Ekintu ekyo tukirowoozaako lyose n'okyogerako nakibuuzaako ne Chameleon juzi kuba twali tulina okutuusa ku concert eno nga olwedde waliwo ekiragibwawo kye tukoze naye munaye problemu yaffe time yaffe enkwatagana Chameleon abeera nga ali eri nze ba London Chameleon abeera mu America oba Sudan okitegeera time abayimbi bo bakimanyi time eyo nzibu nnyo okukwatagana. So, oba wakuddamu akayimba ka AK kayimba kikwanizi kosinga okwagala tikambalaingirabamu tandikabamu tyemikwano nagivaako baibo nsaba tukikolamu naawe. Yeah, that's my favorite song. Weasel, basically katwogere ku music you as Weasel 2020. 2020 stuff is coming out. Mbami nkikwasaganya n'amaanyi ya desiri yangu. A lot of stuff is coming out. Concert yangenda kuba nkola tribute concert ya radio. I'm on June now. Ebintu bingi I'm preparing a lot of stuff just katonda kasabikkiriza okubaawo. Kuno mwaka tukulabye nnyo ng'okola kolabo ng'owannyo kolabo abaana abato. Like inspiration eyo gijja wano ogamba nze kanyambe ku baana abato. Abaana abato okubuli tulina okubayamba era omuyimbi owakabi atayamba abantu bawansi abawamba nnyo kuba nze nzijukira we natandikira nga ne bagamba mbu oba okolemu akayimba oba no Bobi Wine oba ne Bebe Cool si coronavirus temutya kati munange nga obanga mambo nkola akayimba oba mutunga Bebe Cool biki it's a very big stepping stone ate naffe abayimbi abakabi tetulina kyetuluzinga kusupportinga abaana abo ng'ate abaana abo obasupportinga you never know tomorrow oyinza okukera ku makya nga is a big star nga yayita through you so tulina okubasupportinga. So abantu babadde babuuza you connecting up with King Sir kisoboka oba? King Sir twaconnectinga dda. King Sir mukwano gwange nnyo. We connect in a lot of things. We connect musically. We
we connect sinsobola kyogera ku TV. We connect in so many things. Sekaba mutulina okwegatta as in like Saha and Weasel. Tulina music efena ku album number. Tulina nolimba yetwakoze King Saha nange ne Chameleon. It's a very nice song. Yeah, so if we're connected already, tulina that love, that family love. Yeah. You know, ready to call off and we're connected. In regards in soul projects, 2020, you know, we would take it day or Bonji nnyo. You've had a concert? Era ndikoninga almost every day when mbavamu oba mu kibala nempulira vibes mbeera mu studio paka. So it's a lot of music coming out. Okay, Obugambo obusembayo in regards to AK-47. Obugambo obusembayo bambe abantu leero mwebale kuwagira AK-47 mwebale mulaga love mulaba kubanga akyaliwo mulamu ate kyandiyitiridde so mwebale mulaga love n'abantu laba mwenna mwebale ku supportinga music wa Uganda mwebale twagala nnyo kangende nange netegeke mbakuba ekivvulo oddangayo. That's the reason money is for you, ladies and gentlemen. Kabi nganse abange balibira bakabi kyekibuuzo nenga ddadi oli musajja w'amaanyi nnyo oli w'amaanyi nnyo Mukama akwongere nayigabidde sapuli yange sijja kikola kuba gowanjigiriza neefuna obudde ogende Christ the King omuliyo sapuli eno ya Alpha niyezeyo. She's got a beauty on my face. Toyimba. Kanyibere ndadi wange ne bakwano eke muliwa. Kambala geki ugala tumanyi. Listen, she's got a beauty on my face. Kuba mpola sebe dozi yange lijemo albaloza mu musakanya. Abakyala muliwa. She's got a beauty on my face, never satisfied. She's on my mind. Now I can't tell you about it. And the same music I gotta get down. You're the point of it. Sometimes you come on the road is fine. You're the one that I am look at that time. I hate to love my baby. I love my baby. I have to love my baby. Thank you. Thank you so much. Senga wange webale kujja mama mayanja webale kweta senga wange mu kivulo kya leero. Na mavivi ga mama mayanja bambe webale. Thank you for bringing her tonight. Enough love. Be major. Mpaka fuwa melody.
Basona banyabakalulu kaheka for 7. Bali akalumu mwongere mu. Twakunganye kusanye kwa siku ekubagiza muwaze na kivubo. Akaluka walego. Tega mkono mbanga kwa geti da tega mkono mbanga kwa wezo. Tega mkono tega. Misa sema kula. Hey mungebe. Banga bonora. Hey waga bonoga gawara. Musituka tudigida musatu. Musituka tudigida. Situka. Yeah. Waga bonora. Gambono gagawara. Ndiwa gambono zalabana. Wa gambono tukajoga.